Eriokanga netonya netulaba sisira bwezenkanye emyoyo yenvuddewo kambaga yempitidde walijjukirwa neyabuuka mu nnyanga ebibadde bino ebyangu bevudde ku byonna beebiriwo katemerero nakasiiramo kajja ne kabadde kabaalaala abaavu bambuza eddembe era bangi bantuma omudibo benzijukire nabweru mukafunda mukama nnina omutendereza mubugala ne mwayise gye nabuukira emyala ate oba saagala kujjukira salina ddaani nesebonya sibanga byenjogera nnimba ekijjabbuloogi asinga mu kwogerera firimu ali wala kasujjali yasala engwala yali kashiya kozesa mwana wa maama singa sibiro singa nze kati mbuyana okula fansida mungwa kumpeera omukisa ona ne bukayemba solo enjala kati etutujjukira naawe osobola naawe ali wano osobola sibawulira naawe osobola naawe ali wano osobola mukama akulina mu pulaani seguddako abo bapalapase bajja kumulamu amatuko ngabawo nebakunafiya naawe n'obivaamu bosi baagala okutta nebakujerega naawe n'obivaako bosi baagala abajegala sobola yali kalule Fredi oyo bwe twajja mu ndongo abalabi bajerega ffe kukalule batujereza ekimala endongo kangiteesize koshi onse bandabira abeeka zekino nina okituukiriza entandikwa ebutabutanya y'omuntu wawananafuya ku siteegi nango bwefunda naye neŋŋamba nti kikyasoboka naawe osobola ali wano naawe osobola bwe bubaka bwesibye mu ndongo nze yalangirwa omudibo kati ndi kuba namula nze yalangirwa omudibo kati ndi kuba meeya namula engeri za mukama nneneko yamanyi bwanunula abantu engeri za mukama nneneko engeri za mukama nneneko yamanyi bwanunula abantu bwanonera abasibe eruzira yawonya n'endwadde enkambwe yawa Dawudi obukodyo okutimpula Goliyasi baavumanze nti biki byoyimba kikitogenze ku nnyanja n'ovuba okyayina dokita omukisa omutonzi okukukyusaamu eyo embeera ekusibya amagulu wiiki ejja n'ogikuba amabega abadde atembeeya bbogwe n'ojja obisuubula eggwansho okulembeza okufuba n'okusaba ddunda empeera z'obukakkamu n'empisa binnyambye okuyiga emirimu buli kye banvumanga nga kyenkeera okukirongoosa nzijukira ekawuga emukono nga settimba nsibye twapangisa bidongo by'emawutu we batayingira gwali mwaka gwa 2002 atukyali bulenzi buto mamuli oyo yeyasoma ddiiro yeyatuluga ekivu Ambitex najja atununula kansituke Ambitex najja atununula nampite mmome Ambitex bajja tununula saba nampite mmome ozitidde sente toyina nabyoyimba momegwa ozitidde sente toyina nabyoyimba ozitidde sente toyina nabyoyimba batutuusa mu paaka ate nansala oluyi wayitawo emyaka wayitawo emyaka ena nesamba akaji Ambitex n'ategeka awaadi nabayo bwenzi wangula nebende lwansiima lwennyini mu lubiri eyanvuga n'ebivulu byategeka kakati kunse kwatandikira naawe osobola ali wano kubira mukama engalo ez'abantu gamba mukama nti naawe osobola gamba mukama nti naawe osobola kubira mukama engalo ez'abantu mukama akulinamu okuganyisa ng'oddako abo bapalapasa bajja kumulamu amatuko gabawa nange bwe bakunafuya naawe n'obivaamu mpekye baagala abajega bwe bakujereka naawe n'obivaamu mpekye baagala abajega ekizibu si kyamujega no naye mufune ebifo ebituufu nga microphone tezikaaba muyimirire awantu abatuufu technician kiyamba osale ku microphone zokuba ekisoboka bikaaba ekizibu si kyamujega no sembusi kansala ogamba otya ekizibu si kyamujega no
kugwa atali mujeba amatwe omuwagashi buli lwawo obudde omujega owunzika nawo ofuuse omujega bamanyi nnyo ebintu nayo bisa mu nkola buli ekitandikwa bavaayo nti ekyo tekijja kukola wano weeka n'oweesasadde nga baabajevuna ngamba mbazira tone soona beni nga baabajerega oleesa bakuha ana naleeta soona beni mbazira tone nga baabajerega oleesa abalina amaalo bakuba ebinyanyanyaanya kati batwaleko amaalo yali abavuma ekyalo batwaleko amaalo olamuze yewe nkomaawo mbaashi mbuusa bwe nkomaawo mbaashi saala bwe nkomaawo mbaashi ntumidde nnyo bannakirengera mmwe bakama bange kisiikirizo kya Katonda wangala